Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Nkulamusizza nnyo nnyabo. Kale sewo mwami Kadima. Enjogera ne Sharifa. Ye mukwano enze Sharifa mukwano. Oli otya? Gendi bwentyo ogamba otya mwami Kadima. Mwe tuli mpola mwebala okuwuliriza beat wangambye mugiwuliriza okufa. Bannange tugiwuliriza nnyo mukwano. Yagala nnyo kuba yenzirukira. Amina, kiki oyina kiki? Kakati mwami Kadima mbadde njagala kubuuliramu ku nsonga zange naye nkwegayiridde. Saagala ate bamanye nti nze nakugambye. Sharifa ate kati bwe batamanya nti oyise ku redio era bayi okay kale nnyonnyolamu kakati ekiri omukwano nina ssezaala wange bamuyita Kabanda abeera Mubende naye bannange mwami Kadima nkubuulire omusajja tumazeeko emirembe kiki buli mwezi akyala mwami Kadima omanyi kitegeeza ssezaala okukyala muli mu 2 rooms muli mu 2 rooms weetaayiza mulina abaana tulina abaana basatu kyokka tulina kinaabiro mu nju n'ova mu kinaabiro weesibye ettawulo tolina weetaayiza bannaye nze omusajja mmazeeko emirembe kiki ajja mulwadde ng'akimye bujjanjabi Kampala oba bannange oli ne waba si mulwadde tetumanyi nanya transport tuba tulabirawo ng'atuuse asookera kutoolera ebisalaamu ogamba tufudde ayingidde oli omusajja yeetala alinga namutala omusale omugire musiraamu baawo bwe mutuula naye ne mubyogerako yagamba ati lwaki tamugambako sobola mwami Kadima nkugambye nti mbasaagala bategeere oli ku taata we talina kyayogera ddala temusobola kubeera mu 2 rooms tazaala ne yeetala bw'atyo ate bw'ajja n'agenda ne mubapangisa abalala omusanga ali mu matatu mu ludo ayina emyaka emeka oyo akuba ludo ne matatu oli omusajja teyeewa kitiibwa okwo ku mizigo kwakuba ludo ne matatu omusanga n'obuwala obutaakuba matatu kwegamba bambi teyeewadde ekitiibwa nga ye naffe atumazeeko emirimu ali myaka ng'emeka bannange omusajja ali myaka 65 aba akuze ate teyeewa kitiibwa wabula lwe yajja ngenda kuwulira enduulu tugenda okulingizaayo omuwala ga muzeeyi abadde amukwatirira omuwala adda amukwatirira bannaye oli omusajja kati nga lwaki amukwatirira teyeewa nti kitiibwa be bana bakadde abateekuza kati oyagala tukole tutya bannaye oba mumuŋŋambireko bannaye alekerawo okwewujja eno ffe tuli wafunda abeereko ewaka ffe nga ffe tumugambye mugambe wakiri nti oba neiba ye yabagambye basagala bategeere nti nze kuba munnaye bimanyi ebyobufumbo mbimanyi omusajja ayinza okwekyangira awo emirembe gikuweddeko gimpeddeko teweetaaya lumuzi 2 naawe ozitegeera kati emubenda awo kyakimugaana okubeera mu kyalo teri bantu gyebali naye alayika alina kajjanja bujjanja kwagala tuswaza ndaba wano ennamba eriko Kabanda yeyiye ate bbaawo bamuyitaani mwami wange ye Hasani kale katumukubireko tugezeeko ffe ekyaffe bambi nnyamba mwami Kadima bannange twogereko naye tulabe kati mukozesa ekinaabiro kyekimu naye era kyekimu kuba tetulina kinaabiro munda mukwano katugezeeko kuba emirembe bambi bwenkuwulira ngaoyogera olaba nga gikuweddeko bannange sirina mirembe omanyi okubanga mutuddekawo n'omwagalwawo mulaba ku TV ava eri akyusa nga mulina ebbaawo nga tuddekawo n'omwagalwa wange n'akyusa TV nga tulina bye tulaba natutera mu UBC BBC bannange nedda mwami Kadima nedda siri too much kale katukube engeri gy'ogambe tojja kwogera naye engeri gy'ogambe ffe tumukubire saagala amanye kubanga naawe obimanyi omusajja mbitegeera kale mukwano tewali mutawaana katumukubireko tulabe twogereko naye ye muzeeyi Kabanda oŋŋambye nti omwami we Hasani ye gwe Sharifa kale katugezeeko mukwano tofaayo kijja kuggwa neyanziza mukwano kale ddiya webeerako ng'owuliriza kale mukwano
Alo? Tata, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jebaleko. Kale muganda wa. Njogera ne muzeyi Kabanda. Esebo. Obulamu buli butya? Mutebadde bubi. Kakati muzeyi. Esebo. Bantumye. Hasani omumanyi. Hasani mumanyi mutabani wange. Hasani mutabani wo. Aha. Ayina obuzibu. Wanji? Ayina obuzibu. Atalina buzibu. Naye ffe twagala okwogerako naawe. Wakoma ddi omulabako Hasani? Hasani nga nenkya maze okupakinga enkya nkeera Bukezi kugendayo. Okola ki? Enkya maze okupakinga nkeera Bukezi okugendayo. Ojja Kampala? Ojja Kampala. Kakati kyekisinza otukubye essimu ekyo. Kakati twagala kwogerako naawe muzeeyi ku nsonga y'okukyala ewa Hasani. Hasani ono nga bw'omanyi ennyumba ya ruumu 2 bisenge 2 ate ayina abaana ayina n'omukyala. Kakati nga twagala kwogerako naawe tolaba nti si kirungi okukyalakyala ewa Hasani buli kaseera? Sebo kyekikubiza simu okumbuuza ebyo. Wanji? Kyekikubiza simu okumbuuza. Nedda sikubye kubuuza wabula njagala kwogerako naawe olekeraawo okukyalakyala. Tokimanyi nti olukula luyonka abaana baalwo. Olukula luyonka abaana baalwo naye we luyonkedde. Katukusaba ekintu kimu munnange obeere nga weddako tekinyuma kukyalakyala mu baana bwe kityo. Sebo no sagala kummanyiira tommanyiira. Sikumanyiira. Manyiira nja kukyalayo nenkyankyalayo naluli paka mwezi mulamba mbere. Paka mwezi mulamba naye wali okimanyi nti basula mu nnyumba ya bisenge 2. Tommanyiira. Nkusabye busabi obeereko eyo. Ate mbereko eyo nga nabona bakuza mizigo 2 nembakuza wawugamba nti wafundaawo. Anti bw'oba wabakuka kakati taata kankubuuze. Bw'ogenda ewa Hasani osula wa? Nsula mu ntebe ewa Hasani. Aha. Kakati gw'olaba osula mu ntebe kinyuma? Bwe kiba tekinyuma ampangisize. Akupangisize lwaki tobeere mubende? Why? Hasani mwana wange kyenjaga kyenkola nze namuyirawo mubiri. Wamuyirawo ki? Namuyirawo mubiri nga samugoba. Ate osobola okugoba omwana gw'ozadde? Kati ye lwaki agoba taata yamuzaala? Tagoba mu bubi. Naye tugambako bugambi. Nzandeke ddala nafunyeyo n'abantu bange ndi mu kuteeka biseera byange bya mu maaso kati. Nene plani zange endala nnyo kati. Abantu bwe wabafunyeewa? Nyini Hasani eyo. Kakati enkyogenda kujja? Kugambye mbadde wakujja waggulu ngenda kukeera Bukezi kati. Kakati katukuleko otuula olowooze nga sitoli muntu mukulu. Oba kikuluma kikulume. Ate nze nga kinnumira wa? Anti kikulumira ku mwana gwe nazaala. Oba kikuluma kakikulume. Ebisanisa mugigenze gitya ne Kadima namayanja ne ankukabogosa ku 96.3 Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki. Muzeeyi alabika wa mafandali. Naye amafandali ago kale gajja kuggwa oba kikuluma ssebo kikulu nga kinnumira wa? Wanji? Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji mkwano uluta munanga ajikasule. Alhamdulillah mwendi munange mukabowa muno. Bali bati abekabowa nkubulirwa entambulako nti nesanga batumbudde Beat. Kinzizaamu amaanyi. Hakkiyo eyakusiima hajati namponye. Alhamdulillah ndi wano kumpi nga Busungu. Bw'ovaako omumpe ngenda mukuwa ssebo mukama wange kiwedde. Kakati nja kusaba mutabani waffe oyo kaza tata w'omwana amini mutabani w'omuli wa taata ayogerere taata yenga ye mbu yamutya amutijjisa. Kakati bw'aba amutijjisa oyo mwana muwala mwanyina zenze muwa amagezi walaba taata nga avaawo awaka taata ajja kuyiga hajati wuuno nsigadde ndi agikasira mutuwe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwange balatuweereza. Nawe bali okuwuliriza ajati. Amanya ajati namponye wanekabo. Naye kisinziira kati ffe ene Uganda. Taata tasula mu nnyumba y'abaana. Bwentero kiwulira. Waffe eno. Naye eriyo omwami Kadima. Abatazize. Engeri gye tusuubula ente lumu twali tuli gye tuli eyo. Taata bwe yagenda ow'omwana namukagenda ofuyire ente ye nayingira owa muka mwana. Kyenkugamba twakirabako n'amaaso gaffe ne tumubuuza owaayi mukasizira ka muka mwana akolamu ekinagati ensa zange gye zaalaganye n'okutuukayo. Kati tomanya nti n'oyo taata ayinza okuba nga lulayini nga muka mwana ono takimanyi naye nga taata kyekimuwuuba nga yaveeyo eyo. Buzibu Kadima obuliwo nti tujja kusala omusango
nenge gwanga lyeryo kwegamba nga bo tebakiinaako buzibu ne mu kiwato ky'omukamwana akwata nze njagala gamba abaana baffe oba mukyala muganda ogwa naye bw'onooyagala okugendayo emisango totulopera wabuhaaga Hajati olinga wagidde taata nkugambye bwe nti ffe twalina katika nkubuli ekyo twalina omwana waffe omuwala yali abafumbiddwamu yajja na ffumu namugati kino kirina okuba bwe kiti omwana yasibirawo namugati ewaffe si bwe tukola nze nnobye oba tebasobola onoba bunobi naye abo ze njagala okukutegeeza balina emize gyabwe namunswalya ku nswaze nze sigenda ndeja tinaponyeka bo Hajati annyonnyodde bulungi nnyo kintu tukitegedde tukifunye gwenga gwe taata okufuuyira ente yali alidde bijanjalo kubagoza tulekemu nawe yali agira ngaki